olwaliro mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama twabasuubiza nti tugenda kumuleetanga omulundi gumu buli weeki olwokusatu era atuleetere ebyo ebyaliwo ebiribaawo nebyasuubira okubaawo mu maaso. Kale nno twebaza Katonda nti nno akyamutaddewo era akyamuwadde obulamu bwe tutamuggyaamu bino twejjusa mukulu tamala emirundi twamukenenulamu byonna ne tubifuna. Kati Mukama yatuwa Siraje naye tulina omukenenulamu byonna nga Mukama akyamutuwadde nga mulamu sebusooka obuze kuba tulaba. Abatulabayo bonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo. Abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire. Wiiki eno tusifiiriddwa munnamawulire munnaffe Ssaalongo John. Yabika nnyo abantu nga akubikira ate n'osanyuka nga ataddemu eggono. Naye naffe kati mubike tusaasire famire ye nti Katonda olwaliro naye lubadde lulwe lwakumubika. So abalala abafuniddemu nnyo nga omupoliisi eyagumira enkuba bamujja n'oluyi yafunye okusiimibwa kuva ewa IGP yamuwaddeyo Akanga. Waliwo n'omupoliisi omulala wiiki emu eyakubwa empi omukyala yeeyita ono simanya sekretary kiro NRM NRM bamwegaanyi ne nnyina n'agaana omweyimirira ali luzira. Yagambye nti teyiyimirira mukazi alina mpisa mbi bwezi asusse. So ekyo kyakuyiga nnyo okuba nti omuntu yeeyisa bulungi. Poliisi omuntu okuggyayo nti weeyisa bulungi olina okwesonako. Oba poliisi efunye erinnya mu bintu bingi. Eripooti evayo eraga nti poliisi esinga obubi. So si kyangu kubeera awo. Kale nno bwetyo bwe tugenda okutandika ne mukulu Siraje Lubwama wabula nyongera obajjukiza nti nno aba Genuine Estate wali Wakiso tulina poloti nno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tulina polotisi ate ku miwendo emirungi. Kale bw'obanga gy'oli ng'oyagala poloti gwenkubira bukubizi ssimu nti nno kwezi twagala kugenda ku Genuine Estate nti nja kubatwala ate bw'olaba nkututte manya nti nno ekintu kyekiikyo. Genuine Estate balina poloti ezizimbwamu ennyumba, balina poloti ezizimbwamu amasomero, balina poloti ezikola farm, balina poloti ezizimbwako obutale, amakanisa n'ebintu ebirala byonna. Kakati gwe bw'obanga gy'oli akaseetoko kakuŋŋaanya bulungi genda ku Genuine Estate wali Wakiso ku Genuine House oyogere n'abakulu bajja kuwa ekigambo kyennyini ekituufu. Ate nze kasita nkutegeeza mba nkutegeezezza omanya nti nno tekiriimu bwezigoolo. Kakati bw'obanga ogenda ku Genuine Estate osobola obakubirako okusimu nobuga nti bane mwami Kwezi yaŋŋambye nti nzija ettaka weerire ate lya Aleese n'olw'ensonga eyo bannange mbasaba munsaasire tulabe bwe tunaakola. Bajja kuwa poloti. Kakati njagala okubawa ennamba eno eri 0759 955 126 noti 759 955 126 oba noti 39 319 39 69 noti 393 19 39 69 beba Genuine Estate wali Wakiso mugende babawe ettaka. Gwe buli lwoba ogenda okusayininga ettaka nange nkubiraako ngende nfunika komisioni kange tutambule bulungi ate nze nja okuwolereza ng'ogamba nti waliwo ekitatambudde bulungi ate nze nja okubeera omulimu awo. Mukulu Siraje, ensonga oziwulidde omwana asanyusibwa awulidde nga njogera ku kakomisioni tamanyi nti nno ndi ku mulamwa nnyo. Kamisoni koogereko. Siyinza butakoogerako. Nange nina ebibanja bibiri by'entundu. Biri ludda. Nakaseke ekasatu. Sente mmeka? Ekizintuuza zaali 5 bangambye Lwaboogo yayingiramu ezange n'alya 2 kati simanyi akutunda ziriwo eyo. Olina ebyapa? Ttaka lya Kabaka. Kibanja. Oyagala kutunda bibyofu eyo. Then nembuya ninawo nyumba mu 12 kuliko amaduuka abiri nawo ntunda onyagala kola somero nzadde abaana abazibu. Wonna zimbe essomero. Tandikawo ndibbule nyumba yali ya maama mbule maama wange. Kuba yaŋŋamba zaala abaana banyinze nje ebbalabi. Mukama abakuwadde ate. Mukama abakuwadde. Kapitoli. Bwe tutyo bwe tutambuzidde mukulu Siraje njagala olwaleero emboozi yaffe njagala nnyo yeetoolere ku Jeno Kayindo Otafiire. Jeno Kayindo Otafiire ebintu bingi byazze ng'akola
ojjukira bulungi nnyo bwe bamuwangula gye yali yeesimbye n'akuba abantu amasasi ne bamuteekerawo constituency n'akwata Museven amatayi n'amugamba nti gwe ssebo yali amukoze reshuffle n'amugamba nti gwe ssebo buli lw'obeeranga president nakuba minisita emundu twagikuba babiri nze ebyokumpumuuza tebiriiyo. Jeno Kayindo Otafiire njagala otubuulire obuvumu abujjawa. Ekyokubiri, lwaki ye president tamusuulangako mu cabinet? Banne bonna be baalwana president abasudde, banne bonna be baalwana abayisizza bubi bakaaba, abalala tebabakuzizza. Kakati nina research enakoze nensanga nga Kano Ndawula musajja yawumulira ku kya Lieutenant Kano, abalala naye ate nga yadumirako ekibinja kya brigadier, yandibadde nga awumulira ku kifo kya brigadier. Byonna njagala obitunnyonnyole lwaki abamu tebabakuza ate abamu ne babakuza. Sebo awo njagala tutandike. Ekisooka Jeno Otafiire mulabidde ebbanga liwerako, bamufunako ebintu bibiri, nti muntu mumalirivu ate mwogezi w'amazima. Ye kyayagala aba akyagala okuva dda si kati. Kyasembyeyo okwogera abantu bonna ne bamukyawa nga ne minisita akwatibwako owa security gimuhezi eddiiru ya number plate eziri digito. Yabagamba nti kino kikampuni sekimanyi, simanyi oba gyekiri oba tekiriyo, naye nze sikisemba. Ye nga tuwagire omuntu waffe akola number plate mu Uganda Waspia Motors, Waspia Bebano wava muno. Ne bagaana, naye ekiseera kyatuuka namba ne zitandika okufulya, tezikola ekyo kibaazoogera tezikola. Esobola kudetekitayo nga muntu ekiriyo. Buuza omuntu yenna oba n'abamanyi ku byakifere ate kati bazzeemu ne bakuba ate nazino ezaffe enkadde nga naziri ziweddewo, teziri mu saturation, naye tezisobola kukola okugyako bino ebitaala ebikuyamba nti ennamba eyisaawo terina kyezibu. Museven kyayagala si tezigenda, kati kitegeezeza ennamba bamufeze, kitegeeza gimuhwezi. Kati Otafiire mutuufu, gimuhwezi yali ku Museven walitegeerera nti Otafiire ye mutuufu ng'obudde bugenze. Naye ekisooka Museven ne Otafiire baalwana bonna bamanyigana banga ddene. Otafiire okuva olwo ayinza omubala mu minisitule esukka mu ttaano. Tugire ddala Otafiire ng'akyali ku lutinga abantu mu NASA, mu Furonasa. Eyo ndowooza omuntu gyeyandyagadde okuviira ddala nti Otafiire yalina ebbaala bwe yali ku lutingira ng'abalwanyi aba Furonasa. Ate nga naye munywi mulungi. Ani? Nga bwe gugaaniramu yagwenywera. Otafiire nga takkiriza gusule mu bbanga. So Otafiire avudde wala n'ensonga ezo, era bw'oba omubala mu balwanyi baalwawo nomuwa ranka gyaliko kati era Major General naye baalwawo yandibadde General omujjuvu kosi ayinza ogituukako kuba webigenda wala Museven talina bajjeni balala bamaanyi enkanaani Otafiire ate amubaddeko ku lusegere nga tebanatandika nakulonda 96. Otafiire yali minisita mu 96 oyo okulonda kwe, buli kulonda kwe kusinga kulimu obuvuyo okwa Otafiire. Naye okwa presidential okwa Semwogerere yakola effujjo lingi uwe nga tayagalayo bagendeyo. Era mu bamu ku bagendayo yoyo Francis Matovu, abamu kubayita Bismarck kati bamutte bakola ki? Naye weewuunye essaawa yatuuka ne bakwatagana ne Jeno Kayindo Otafiire si mwangu eyo Bismarck. N'abapoliisi abamu abamukwatako nga sajjusajji akomawo baamala ne bamuvaako ne bamuta nga balaba alina connection n'abantu bangi abali mu gavumenti. Sajjusa ye tasobola kudda nga Bismarck ataliiko kiki information gye yaleetanga n'okuteekawo olutindo wakati wa President Museven. Yes. Ne Sejjusa bano abalala nga tebamanyi sipiika abuuza bannaye omusajja aweereza emyezi bwegiri takomawo naye nga oyo omwami akola ki? Ekitegeeza Bismarck abadde nnyo ku lusege lwa President Museven. Kati bw'abanga yamuwa yomu ku bamuwanga information
era agirina naye yamuvaako n'amutunuulira nga bamukwata ne bigiri bamukwata ne ripoota wa Red Pepper ne ripoota wa Museven bakoze whistleblowing nti sipiika alina ebintu bisaana okubuulirizibwako sipiika onaamongo yes babakwata ne babakuba ne bafunya oluvannyuma ne bajja mu kooti kooti principal attorney general n'awandiika investigation ze nti abo tetusobola kuwangula musango guno kubanga ayigigi bekikamya atumye first whistleblower bano bafuna forwarding ne bagyongerayo kati ayigigi bw'aba atumye tetujja kukola ki speaker ng'akolagana ne bekikamya bakkiriziganya nti yadde tewaliwo obujulizi babwongereyo mu kooti ebintu bye ne babitwala sente ze zibamukwata nazo n'ebirala na biki nyakaana omulamuzi Sekaana n'agaanira mu musango gwabwe nga lwaki Sekaana ne bawaaba omulala bo ogw'okubajjako ebintu byabwe era baagaaniramu kati oyinza okubuuza omusango ogwo gwakkirawa era whistleblower IGG yakola ki kitegeeza IGG okunoonyereza ku kaliisoliiso mukyala Betkamya yali enguzi ku by'obugagga tayimu etuuse ye yennyini sipiika n'abyanika n'abalaga ennyumba efaana State House n'atwalayo ba MP n'atwalayo General Muhoozi First Ssanyi n'atwalayo ataddewo essomero ataddewo biki ataddewo n'eddwaliro eriringa Mulago okukakana nga Bungereza evuddeyo ga nti ono alina n'enjewaffe nange sigirina yamuteekako n'envumbo kati awo Bismarck omuvunaana ki ekitegeeza nti nno Betkamya ye yali mu Bismarck olukwe exactly nti sente bwe zijja ez'enguzi ezimu tazongerayo ojjukira miliyoni 80 agaali agatwaha kagabo agamuzunza abantu bonna kumpi bonna ab'opposition baazirya ab'enira baazirya naye olwokuba bo ekintu kyabwe bakimanyi nti balya bulijjo tewalya NRM bo tebalina buzibu baayogerera ku banuupu neevaayo basatu ne bagamba ffe twazirya kagabo ye agamba yazifuna teyazifuna bufunyi yaziraga n'azeetikka ne ku mutwe ne bamugamba genda ozitwaleyo n'azizaayo eyali loopu Mbuga n'agamba vaako akuwe wa security akutwale ewa sipiika yezo sipiika n'amugamba nti gwe nakulabako oli MP gwani ana gasibira wa ID ne kati ziriwa Betkamya nazo yaziggala ziri nze mbuuza simanyi oba yaziggala yakumanya abaana bali mu ofiisi ya kibuuzo ekyetima kigamba nti ziriwa ekizibu tikiriwa kagabo kitegeeza sente teyazitwala wa IGG oba yazimuddize bate yazimuddize simanyi niye zaabula public omuntu wa bulijjo nga nze situmanyi gye bikola ki kati Betkamya alina obuvunaanyizibwa okutubuulira alina obuvunaanyizibwa okumalayo ripooti yaffe eyakiteezi kuba abasatu bokka be bakakwatibwa paalamenti eyeegamba nti ne baminisita bakwatibwe twali wano puroguramu nembaga nti toyinza kukwata minisita n'oleka technical person n'oleka minisita kuba ekireetesaawo abantu abo babiri nga baminisita teri minisita wa Kalamoja nti wano waabeera wokka era waaba abeerawo kimukakatako ebigwayo okubyetikka ab'e Kalamoja tebeetikka amabala tebali mu kooti tebafiirwa obwa minisita lwaki aba Kampala abafa n'abantu asatu tebannalabika lwaki bo bakyayinaayina bakolawo ki ng'ebintu ebi bibeerawo nga baali conduit okutuuka ewa pulezidenti kati baleese contract yiino IGG agamba nti nayo nino ogikola ki ogiyimiriza ne Lord Mayor agamba nti naye erina okuyimirira ekintu kiri kimu kasasiro oyo pulezidenti tamumanyangako ate nga pulezidenti yabadde abawa ssente no Sebaggala ng'avudde ku Lord Mayor aleeta mu Swiss n'amumuwa ne munnamawulire omu ne bagendayo ekiteezi nga Sebaggala agenda kufunako kampuni 5% nga bagenda kukola amasannyalaze bagenda kukola ebimusa n'ebintu ebirala nga bakoze assortment mu bisaaniiko Museven n'akwata pulezidenti n'amukwasa gundi
kuteesa Sebagala n'amugamba nti oyo alina bintu go bitegeerako. Sebagala naye manya kuteesa naye Saamu ng'oyogerako akyali omulamu naye n'amuwa mutabani ate se bajja wano nga bagamba nti ono Sebagala tumuwa 5% nga bagenda kukola ku bisasiro ebyo si mu Kampala mwokka ne Kampala Metropolitan Mukono Mpigi Wakiso n'Entebbe mutabani yesaba 30%. Asajja ne badduka nga gavumenti yali tegenda kuteekamu yadde ekintu n'ekyo nga mutabani wa kuteesa teyali mubbi nnyo akati embeera tuddeyo ku Otafiire yasooka kubeera Minister of State wa Corporation n'ajja 2003 nga n'abeeramu time n'etuuka nga tannaba minisita yali alina gyakola naye nga liri kuno na guno naguli ne bwe kuba kyetaagisa kuyingira bweru wa ggwanga ayingirawo nakavalinga Congo emyaka ena ogwe nga tugendera mu nnyonyi wali olabye ku nnyonyi esindikibwa neyaka buno obutono nini z'Abachina ezenkadde ezo ezagendanga e Congo nga basindika nga gye mulinnya ng'ekiseera ate nga ya migugu essaawa etuuka ne bakugamba nti ingini emu efuddemu musabe Katonda tuli kwemu naye nga muli mu bbanga owengula kati mutuuse eri lwaki mulinnya biganyegenye ebyenkanidde awo abantu bokka eyalina ennyonyi ennungu yali Badolito yali abeera Badolito ekitundu kya Badolito amuyitanga Bemba naye ono Musanya Mwisa ono Profesa Wamba Diawamba balinnyanga eyo naye nga Munnayuganda wafuna kyasi n'agendera mu nnyonyi eyo guno omugaati gwolaba omunene gwe batunda wano 50 eri 3,000 Katonda wange kagaati kano kabanzi kano ak'ebitaano nga kali ku 50,000 eza Uganda era nga bw'ofuna chance n'ogenda nodda komawo oli mugagga ate ofunayo ebya Aleese byojja nabyo ebitengi bitengi ebyo n'ebyuma eby'Abajamani kizi biki nagifuna nagyetundako biseera ebyo nga eganya okufa naye nga ekintu bwe kigaana okufa teri digito yeri endala eyaffe ziri eza tube kakati nze okulaba ku bukambwe obwasooka obwa Otafiire baali bagambye Wamba bamuzeeyo Tanzania ng'olutalo lumulemye Museven yakwatanga abantu n'amuwagira n'amulyamu olukwe n'amuvaako ne bakwata omulala ani yalyanga President Museven yabalyangamu enkwe yes yasooka kuwagira Wamba Profesa Mulamba awambe Congo ng'olwo balwanyisa ani nga balwanyisa yali ono omugenzi nga tataata we tannaba kugira Laurent Kabila ate Museven n'amulyamu ate olukwera kati bajja nga yewagira Laurent Kabila anti kati mubayeekera eno Eastern Congo yalimu abayeekera gye baatandikira yeri base y'abayeekera nga balemedde okutuuka ekinsasha nga ne gavumenti etuuka Congo n'okulonda ku ndiyo okwaggwa okw'emirundi ebiri kwa Sasekedi abano abeeno kibalonda era bo balinga abali mu nsi endala eyaabwe naye nga batwalibwa gavumenti eri eye Khartoum ekinsasha kakati General Katumba baleeta ennyonyi emitwalo yanjawulo etwale Profesa Wamba bamuteke Tanzania netokota ennaku 3 nga tagenda nga lwaki ng'agaaniddewo talina gy'alaga President Museven alagidde bamugjeyo President yalina nyiri Katumba n'amulemwa General Otafiire bwe yajja teyabuuza na kintu kyonna manye ebigambo bye mabi yakoko n'amukwata jeeki n'amuteekamu netokota n'avaayo ayina Otafiire bw'ati bwe yakola kati oyo ye Otafiire taliimu bintu nti ate mubuulira talina buntu bw'agamba nti kino kikyamu kiba kikyamu weyayogera wano nga bali ku simanyi muhozi project agati ffe twalwana kuleeta mwana oyo mwana wo tateeka eri tutubuulira Museven yamanya engeri gyakwatamu abantu be n'abateeka mu layini walingawo abasajja abajasa abalabi bagenga ye bajja mugamba njagala kino
bakazini modu abo bonna bajeeti namugamba nti kino balabanga agundi yawumula geno kasiri eggwanga namugamba mpumudde nesente nzirudde ziweddewo njagala mubi namuwa komanda reserve force Uganda region nakola naye nga akola nga ate ali mu active nga bw'omuleetako effujjo ali kukolako ng'alinga ali mu active service yayokya tractor mujjukira bulungi ne bamugamba nti yangu mu kkooti n'agamba nzikiriza mmale kukwata gwe yabadde Aleese tractor wa nzije naye ettaka lya mukazi wange yalindekera ali bweru nze mbikuuma kale ate mumuggyemu tractor nja kugisasula senga muleeta bamuleetayo nakwata ennyumba mu kizungu awo n'agibeeramu nebagamba nti ennyumba ya Munnakenya giveemu Kaweesa n'amugamba tugenda kujjayo n'amugamba okujja jangu nojja ne pickup etwala emirambo ateeka okunzijana ateeka ku ddaala lya jeno munnange so simu bakapere nasimba emmundu mu lujja nagitundala yali ng'erina n'obugulu netundula bweti n'ekijegere ani yamugjawo emmundu yalagawa n'agenda nampa story nengiwandiika mu Nowiini kati kumakya mukubira saawa 12 nemugamba story efulumye afaane nagayo si story tekyali story yankuwa story waliwo yaddatta omwana wange emmotoka ngikubye yingini nenziruka speed paka ng'olwavudde mu kizungu ali wansi koeyo alina ennyumba endala gyazeemu ati yo mu kizungu yali agitunze ndowooza simanyi kubanga president yagimugulira ndowooza n'agitunda kati ntuuka nsangawo abamawulire bonna aserikale bagamba afande aganye omuntu yenna okulaba omuntu nembagamba nti nze ankubidde enzige aga ti tewali tojja mulaba kumba ali waggulu mu kalina ndaba n'atuma muwala we nti gamba Siraje ayingire bagamba mwana aga nti bagambye mugulire Siraje yaani yenze yingira nalinnya amadaala nga buli step bbiri waliwo emundu saidi ne saidi ebikale byenjawulo azipanza endala zitalaze n'okutalaga kiki nentuula mu ddiiro omuwala najja nanga gweokola ki wali afande ali mu kisenge konza atenze nyingira mu kisenge kye bagira tantutte kiyita mu lukubu awo genda bwoti namusanga ku buliri ng'ali ku wisi nawo waliwo emundu nga 15 zimwetolo yenywera mubisi akuba mubisi giri awo akuba masimba muzi oliwo nange simanyi wendi naye nakubye embwa kati wentuuka nga ngamba munayemba nabadde ndi wano ekiro nga mutabani wange yadde yakavwebwe angamba nti bansazeeko wano baŋŋanye okujja konza akusazeeko yange nti bamuyita kusaasira presidential advisor nensituka neŋŋenda nemugamba mutabani amugamba nti ate abadde azibye ekkubo atulina okuvaayo namugamba wandimugambye vaayo bulungi namugamba nze ndi presidential advisor ne president amanyi namugamba president yazaala abaana ba nakuba omupiira nagujjamu omu namugamba nakuba ku barracks bamukubira kumpi ne maka enjamu ono mukubye nomwana wange mututte emmotoka ngikubye nasasi naddayo nasirika kasasira nagenda awaabe namugamba kyotakula tokikola tokimanyi nagamba genda owandiike nti waddayo kola ekintu ekyo sigenda kukuba mupiira genda kuba yingini motoka yonna ekoleki esanewo teyagumbanga mu bibira yabigumbanga nalwanyisa abatemi yakuba bipiira emmotoka nyingi nga ate bagenda ku police tewali amugjayo walo yasulangayo walo yakwata kasirye yafa yali muganda we agamba nti ekyamutwala mu nsiko tekwali kununula ggwanga wali omuganda baali basse naye kati alina kasirye ono yali akola emigaati bagamba nti bazuula emirambo mu faamu ye yasulayo ennaku 3 n'abapoliisi nagamba musime nga wendi agamba tojja tupa kusa foti nagamba mujja kusima bajjayo magumba gandiga mu magye muno mulimu abantu banonosensi nga pulezidenti abamanyi naye ng'atambula nabo kasirye bwava mu ekongo ng'avudde ne ku state minister Kayindo Otafiire teyaddamu kuba state minister Kayindo Otafiire abadde ku bifo byonna bamuwako mu local government nga ye minister ebizimbe byonna politensi aba wezitundiddwa yabadde minister nga yazitunda naye nga wansi we waliwo meya yayita John Sebana
kati omugenzi Kayindo Otafiire bwe yabeereranga eno nga mmeeya ye yalinga bulooka ng'amugamba bugambi nti minisita nti kiri ekibangirize tugenda kukigira tugenda kitunda nti ssente mmeka ate nga Ssebaana akiwa bantu be basuubuzi abagagga bangi abakola ki abayita ku abamu ku batemaatemanga poloti ezo nakugambako oli gundi Bismarck yatundanga poloti naye omulala ye president gwe yawandiise mu New Vision eggulo osoma New Vision story ga Museven speaks out on State House arrest bakutte Abu Mukasa nga babavunaana ne retired general Proscovia Nalweyiso omusango gujja gwogerako naye Museven agamba facts zijja kuba kumanyibwa naye ono ye omukwate nga investor alina wa Germany gwe yandaga akola ki ali eyo era waliwo investor gwabadde atuleetera ng'aleeta ku mafuta layisi ne tufuna ku buweerero osoma story yakulaga n'eddola sente ezireetedde abasuubuzi okusala okukendeeza ku ki ku miwendo gy'amafuta aga nti oyo mumukwate ng'ekyatika oyo Mukasa kati ate Nalweyiso ne Nalweyiso mukwate ng'ekyatika teyasoma naye ategeera patriotic yomu ku Nalweyiso bamukutte naye mu keesi ejja asuubirwa okubaamu naye Nalweyiso abbye nnyo atabyani General Nalweyiso nga ne wano olubuto gwe nakamala okukyaza Nalweyiso omulimu gwe kukwata kisawo kya Museven bakugamba nti muwe ono muwe kagamba nti yakwata ekisawo n'akikwata bageno baofisa ababisatu bagende bateese ne gundi naye ate nabadde wano nabadde ne luutu n'agamba nti General Nalweyiso yennyini bamugamba awe luutu emitwalo 2 egya $, bamutwale bamujjanjaba amaaso General Nalweyiso ne fayiro ye n'agibuza abamugamba teba President Museven yennyini yamugamba naye Museven asobola okuweesa kolona akugisaako ddi asobola okukola instruction n'agisayiningisa bbulu naye tokimanyi nti kati Nalweyiso nga bulaaka yeekola ki yekuwaaki tomanyi nti kati Nalweyiso abantu bonna bamulaba bubi ate bamulaba bubi teera kaya bamuwa pickup ye Sahara ono n'agiremesa gundi ono nabbi omukazi bamuwa ssente oyo n'aziremesa buli kimu Nalweyiso lwaki abantu beekokkola Nalweyiso lwaki tebamukwata lwaki mukama wawe tamugjaako ate olusi tabitegeera kubanga bwebaggyeko ssente Nalweyiso naye mutwale nga jjeno omulwana bamugjawaako ne bamuteeka ku operation welfare operation n'agaana njagala wano ku kisawo ekya president wabbiraawo ebyo bibyo gwe obimanyi wabbiraawo kati mbadde nkubuulira mu story eyo president agamba mukwate bulungi agamba jeno yamulaga ne jeno gwamulaga Museven tamumanyi jeno yali mukwano nnyo gwa Mayombo omugenzi Lungereza so Abuono njagala ku project yange eyokuleeta muzukulu wa Ssebaana Abu alina okuteeka mu ssente okuleeta omuzukulu oyo Ssebaana kye yakolera Abu n'obugagga obwalina buva ku entandikwa ya Ssebaana poloti zonna zatunda bazitematemanga ne Bismarck Mukasa ate yaliko ku lusegere lwa Kayihura kati Museven amumanyi mu investment tamanyi biri tamanyi birala ate okuba nga abimanyi ng'abisirikira kuba si ye muntu gwoga nti talina information zonna Abu Mukasa ne General Talutalo Ssebaana be yakwasanga poloti ozitematema n'oziguza abasuubuzi mu Kampala bwe bugagga bwaleeta kati bwalaga Museven kati okuwaayo nga bagamba kimu kya 10 abwe alina okuleeta ssente asasule Ssebaana mu muzzukulu naye Ssebaana naye yakola kinene nnyo okutunda ebintu bya gavumenti n'ebya KCCA mu Kampala mu mateeka KCC enkadde agency ya central government nti wemba mu agenti wo nze nkolera gwe kyensonga lwaki kugambye nti minisita wa local government Otafiire wabangawo ekitundwa nga bakonsultinga bakwatagana naane ekyabalemesa wokka bwe batakwataganira ke katale ke Nakasero n'Owino nga Ssebaana agamba akakatale kasigalemu basuubuzi kuba ne Ssebaana yalinamu emidaala 5 nga gitunda mataage agava ku faamu nga namu abakyala abakadde abalipootinga olweggulo Ssebaana nga tagula ayigulanga mawulire gokka
ng'emmere na biki kalagi bbiri zijjula n'amata ne batunda kati nga olweggulo bajja gwakola mu swiko tokkirizibwa kunywa cyayi wabweru wa swiko onywa ku mataage ekyemisana olya ku mmere ye n'ekyeggulo olya ku mmere ye. Bismarck awo naye wajja obugagga obutoogerwako abujja ku oyo naye si yekka ne ku Ssebaana ne ku Ssebaggala jjukira Ssebaggala yasookawo Ssebaggala bwajja nabikka engazze combination eyo yalimu abaana ba UID Kanife Poko Kande Sebufu kati minisita wa Ssebaana wa Brenda Nabukenya MP eyo yonna UID group yayita mu mikono ya Ssebaana naye okusooka Ssebaggala bwajja yateekawo essuubi kimuntu ajagera n'akaveera jjukira abaana abaagwanga mu myala ku bwereere nga basuubira okufuna contract gavumenti nemuyiwayo netaba recruiting bona abamu ne basala ne bagenda mu emyala naye at least Ssebaana yateekawo ekintu naye nyini n'abaana n'abalaga amakubo ag'okufuna sente ebugolobyawo n'avaawo n'azimbaawo n'agulaawo ennyumba Ssebaana eyavaawo yalina mukyala we Moshi omujjukira yafa Moshi yalina Bon Petit nga buli kabuga Bon Petit yali ya Moshi zikyalimu mu Kampala mweziri ogenda awo ku Nassau giraba ne ku Bombolodi nyingi oyo mukyala yalina abantu ng'ate bakwatagana nnyo ne Ssebaana okusinga bakyala be abalala era bwe yafujjukira nti Ssebaggala yali mwami okusinga kuba yali mukono gwe gwaddi ova kuba nabaamusalanga ensawo nabagesera kati Bismarck awo ayingirira mu kutunda plots ez'ekibuga n'oyo Abu era obugagga bw'osobola okukyaza Abu muyite mubuuze obugagga bwe yabugjawa Museveni atuuka omulaba amuyite big investor. Bismarck yes investor wa president. Of course investor naye omugezi nti walabye kati kabaka Ssaabasajja wagenda ekazi namugamba ettaka lyo balibye bakyabalibba ebusabala wali yagenze n'abakungu naga ettaka libba ne bamulagana lino ery'abasikawuti yawaayo batandise okuteemateemako mulimu abagagga abalinako yoyo poloti ab'amaanyi omanyi ogundi Bakuli we yagenda Bakuli ene yawana yagenda ku ssente entonotono kati waliwo bus park akatale waliwo akatale akakabako obugagga omu mukwano gwange amuyita Umar Musiramu na sikamati yatwalawo netujja netufuna ani yamuwaawo details abakulu ab'Emmengo zijja kujja awo ku Usafu nali deputy mayor ne batunda akafaako ku ssente butono nnyo naye Umaru yagulawo era ntono naye ze yatundawo ne road mayor okimubuuza tazikkiriza muwendo gwazo ate ke katale akataakola era nabula nga bakayanya nnyo awaliwo okubala okukyamu tuli ku ttaka ly'eddundu naye nze nga ndi mu KCC Seggane tawuni kiraka yagula ettaka eno egibazimba oluguudo kati nakawuka eka ziwerawo road mayor nga tazoogera ta jeziri tasite kansi naye katandise okulitunda baani abalitunda KCC enyini eyo story ennene naye balitunda oli mukyaza road mayor mugabe enakawuka eri ettaka Siraje road mayor y'omu ku balitunda ettaka eyo tulimanyi nze kugaye tibalitunda naye custodian liri politically liri mu mikono gya road mayor kuba yaligula yali mayor omuwendo gwa Seggana era n'abamu ku baagala okulitunda oba abalitunda mulimu nenywanyibe ng'abamu balooya abalala bahonalebo bebatunda ettaka mu parliament kati issu y'ekiteezi ngazi okusinga abantu webagirowooza ate nze kino nkyogera just kuzibula abantu maaso nti nibwoba oyagala kiteezi ddundu eyagulawo n'akola promotion road mayor yabikola yandibadde amanyi wano wa residential area tewagendawo kasasiro kati ezo sente tezaafa zaafa so ebintu oba onenya city council
menya ne president ne meya bonna menya ne ba minister ababiri ate babikola kuba balina kibaagala oyo omu ayagala kwesimba mu Kampala sente omukyala oli minister deputy we nga yasinga minister Buyinza era yagenze n'akola yeggana kyofa togabye atasinga Misa Kabala era waliwo bayatayogera naga ebibuuze mumyuka wange ebisijja bisobola era bw'aba ayogera authoritative laga egundi nagigabye bw'ogaba otya nga mukama wo tamanyi kyofa togabye bagamba nti nno gandi yamuleeta sali musali yafa nabunkekeera anti namunkekeera bw'obeera mu ofiisi nga media vice president walimu nga tasobola yadde okugaba ekikwaso ng'agaba ekikwaso oba emmotoka agenda namugundi gulu oba namunkekeera oba ofuna musaala waliwo bateekawo nga bakufuna musaala Otafiire mu local government yakola nze twamukyaza nnyo emakiri ne batandika baada DC oyo mulowooza lieutenant yali lieutenant oba bamukuza simanyi natandika okusalamu gundi IRCs ne bazongeramu obungi nenkwata ebbaluwa nengiwandiikira minisita Otafiire emugamba zino bazisalamu tulinamu ne Museven LC1 ebukasa ezogerako ki naddamu mu buwandiike tetunafuna sente zironda LC ahetutemekeme kino ekiseera wekinatuuka tujja zisema kati bamulowooza we balemerako nenkwatagana n'omuvubuka omwami omu bamuyita nawabira electoral commission sango netugisinda nasalamu mu bukyamu ne baliyisa sente ekyo netumanya nti kiwedde kuba tebajulira okulonda bwe kuddamu zennyini ze bakozesa ziri zibasala kati ono naddayo mu kooti ne bamugamba nti totawanya kwata ekitundu kino mumulamu kazigendera awo ne bamuwa ettuulye n'avaayo nalyo ekyo kyekiri mu Kampala commission nti yavaako neddako bonna balinamu emivuyo mu ngeri emu endala lwakuba nti emivuyo egimu tegivaayo waliwo ogumu ogwavaayo oba omukyala yayokebwa asidi nga akwanaganya omukungu ne ku luno waliwo ekyali kigenda okuvaayo nga omukyala omu ayagadde junior staff office ate omukyala mufumbo ekisirikira awo agamawulire galulala naye omukyala gwe bayagala mukwano gwange gwe bakolamu omulimu yali kansala wange naye lwaki abakazi abagenda mu byobufuzi badde ate ne bonoonekera ddala ne bagaba ebintu byababba baabwe nga bwe bawulira tebabigabira mu byabufuzi n'omukazi asobola okugaba ebintu ng'agenze walala ku mulimu lwakubaona abamanyikise nnyo ono ow'ebyobufuzi agenda mu ssente owa paalamenti kati ssente mweziri alina amabanja mu constituency ate afunye azimwongeramu ayagala omuggyako ekyamikayi n'akola kyamikayi nekigendera awo kyova olaba nti waliwo omukyala omuvubuka gwe nakyaza yakwana MP ne bitaggwa bulungi ne bamalira mu kooti ate ng'ensonga anti yamukwana n'amulagirira ng'ava jjinji eyo omuvubuka Innocentire najja baze kukyala ne bamukwata oyo ono omuvubuka yakwananga MP bambi musango teguwulira naguwulira omuvubuka ne bagumusinza ne bagala omusalira sente nnyingi nendaba kaddaga kuba yali avoyo obusogo omwana yali student nga baweerebwa buweerebwa bazadde be omu yali asomesa awo ku bululu omu ne maama we nga ajja busoga nembayamba nenkola interview ku muvubuka n'agamba netonze ndaba MP nemuyita ku kamera n'agaana nemugamba musonyiwe nyokwana kuliko boundaries tekuliiko naye yali agamba teyamukwana yali ayagala kumwonoonera linnya naye omuvubuka agamba musango gwajje mu kooti naguwulira so ebyo tuvuddeyo minisita Otafiire bamuwa obwa lands bamuza mu lands awo nawo yali musava obuzibu obulungi bwa Otafiire tolina bwomukwatira ku kintu physically nti kinakikutte tonya namugaa nti mu Kampala yatundamu ettaka kuba talina mu mukono gwe ninga awandiika abantu be ne batunda ate talina mukono gaamu
agaba ssente nagendayo wuwe lutabika ettaka erisinga balitunda ery'eddwaliro nga ye minisita naye bw'oyogera n'abaana abawansi tomwogerako nze nayera oluggi naye era bwezaawo naye nga akuwatira ebbaasa nakuwa katoyinza kuddiramu nagendayo ewuwe nga nkyazizza najjayo mane palese lulinga lubi najjayo mane paasi nagamba mu Abaganda olugendo enjala terudda nambalira ku ssente nazimpa Otafiire oyo era ayambye abantu bangi nampayo n'akalima akatonotono kenakola Senfuka nga akyakola okunoonyereza ku ddagala yamuwaako alabirira famire ye ng'akwata doole $3,000 n'agiwaayo n'amala ebbanga n'akwata endala n'aziwaayo baamala ne bakwatagana n'amuwa n'abajjanjabi y'omu ku baawandiikira minisitule nti ono alina eddagala erikola erijanjaba sukaali mu covid twagendayo omusajja wa red paper kati yavaayo etwalayo abalwadde abawonye n'agamba baali babiri emuweze 10 mujje tugende mu kabineeti naye balina bwe baatuuka ne bakyankalana bombi Senfuka ne Kalindo Otafiire yalina ettaka ku kizinga eyo ng'oyisa emukono eyo gye bagamba nti yabba ettaka nti yawambayo ettaka naye agamba yaligula olimanyi bagamba nti lyali lya minisitule ng'ekizinga ekyo mukyala Senfuka akirinamu 54%, ng'omukyala omwana akirinamu 49, nga Senfuka alina 1%. Kati omuguzi nga mu Germany yamufuna Otafiire namugamba tasobola kugulako gwe takwesiga 1%. mpa powers of attorney nazimuwa omuguzi n'agula Senfuka kigambibwa nti Otafiire tiyasasula Senfuka mukyala Senfuka n'abuuka okuva e Dubai najja nampa ebipapula nga ayagala kuwaabira Otafiire kati nkwata essimu nkubira Otafiire nemugamba wabba ettaka lya mukwano gwo nti ani Senfuka akulimba oyo yalinguza nemugamba ate waligula lwaki waliteeka mu mannya ga muwala we namugamba omuwala wange ki nemugamba mu papers ndabamu omuwala nagamba olina ekkalaamu awo nti ekwata wandika amannya g'abawala bange nina 3 nempandika nagamba mmanyi ago mulimu ali mu statement y'omukyala zemuli that is rubbish. Story yakomaawo era ndowooza baddamu ne bakwatagana nani ne Senfuka omukyala n'abivaako kuba Senfuka si ye muntu alina ettaka ettono awantu awamu alina ettaka lyanjawulo ojjukira ery'ebukomansingi eryajjamu enkwayale agoba abantu wada discharge bamawulire baali kavalinga lingi minisita honorable Mayanja n'abiyingiramu naye Nabakooba yasooka n'asindikayo komishona n'agenda abuuliriza naye teyafuna kubuuza ku Senfuka n'awa lipooti Nabakooba n'agenda ku floor parliament n'agamba nti Senfuka talina yadde akajiiko k'ettaka ne munoonya ne muleeta ku interview Nabakooba ne mugamba alina zino ennamanvu bamubako ettaka yeka 3 aba Uganda Investment Authority n'aba Land Commission Nabakooba ka video nakakuwaako nagamba gye tulabe n'etali mu Uganda so oyo ye Otafiire ne mutta Senfuka taliiwo mu Uganda amaze ebbanga naye nga ajja kudda n'akola ki na butabika naggwaawo wali balinawo kati kawugiro ke basigazaawo naye nga Kalindo Otafiire bwe yali mu land era nawe yatunda ettaka okufuuka byatundwa era nga yafuna akake kakati naye ng'akwatagana n'abatunda talya yekka akwatagana n'abatunda bwazze mu East African Community yali minisita wamanga East Africa yateekawo omukululo ogw'amaanyi kadaaga kwa Gusanzi wazze mu minisitule ya Internal Affairs agezaako okulaba nti welfare y'abapoliisi evaamu esuumuka era ye muntu atakkiririza mu kutulugunya bapoliisi takkiririza mu ddiini nfu ezirabika ng'eyo ya namba plate
agirwanyisizza paka egenda kutuuka Museven akkirize Otafiire. Jim Muhwezi ye ku deal ye mubi kubanga neza gavi ye yazirya direct oyo ye President Museven yamwesibako bwesibi naye alina denti y'amaanyi nnyo mu buli bw'enguzi. Si kumwesibako kyokka. Yakwatako ekiseera n'ayagala okuba omukazi Kristo namujja kuwa minya amuzza luvannyuma nga kubaani Kristo mukazi we byali mu gye togoberera mawulire baminisita abamu bajjayo Kristo okukikola n'amuzza kati kujja gaviba tebamuvunaana yekka mwalimu vice president eyali Gilbert Bukenya mwalimu Jim Muhwezi n'omulala naye Gilbert Bukenya mujja mubaamu ne Kaboyo okuva mu State House oyo ye bamuleeta mu luvannyuma kati naye ku bonna ate Gilbert Bukenya ye yatuukayo anti nkubuulira bw'oba toli sukaali waali bamuguddewo osobola okumunywako ng'oli n'osena n'onywa ng'oli mwana wa waka ekikennendi bwe kijja ne bakigaliramu kifiiramu kituufu kati Bukenya yali kikennendi n'ayingira Kaboyo bamuleeta ssaawa 11 nga ne banka ziggaddewo n'agamba I plead guilty ng'alina okusasula mu banka naye yasasula mu kooti n'atagenda bizibu. Otafiire mukula Mike mukula yatuukayo kuba kikennendi era nalwana nnyo okumuwa fair trial. Gundi Bukenya n'alwana okuvaayo bwe yavaayo yakuba laale gye naliko awo Kakiri nga Wakiso n'agamba nvudde ku bantu ndi nzekka jjukira okulonda kwali kutuuse President Museven nga buli wa NRM alina omukola ki omukampeyiningirako Bukenya yagamba nti nze sigenda kukola campaign naye yazikola nga tayagala Museven akole awo we baatuuka Bukenya yatuukako ekiseera n'ayogera NRM ebisongovu n'agaana naye alina vision ate nga luli yatugamba nti President Museven yekka alina vision okakkana omwana we naye yafa accident mufa ye gyatakkiriza naye oluvannyuma bw'akola investigation akizuula nti teyaliimu mukama we yalimu bantu balala abamutta n'asirika. Bukenya yatuukako ekiseera nga fallinze out n'akwatagana ne Honore Mabiki tugenda ekatomi ne tutuuza ekiiko tugenda naye Mabike naye bakola naye ddiiru awaka Mabike isi yayonona sente za Bismarck okuzimalawo n'amuguza aka SDP nze bwe mbitegeera ne ngamba Mabike nti Bukenya simulabye mu mulamwa tusigale ku mulamwa gwaffe n'agaana ninzira ebbali ngenda okulaba nga ekibiina kitundiddwa nenoonyereza nentuuka ku electoral commission mukulu omu naŋŋamba nti temufaayo tafunye sente nyingi bamuwadde miliyoni 4 ngenda okuzuula ng'ekibiina kyali kya Nabiira ayagala okirunda ekibiina kya SDP kyali kya Nabiira tekibanko kya Mabike yakigula ani akigula ku Mabike Nabiira ayagala okyedza mati gundi atunda n'atundulula yali omulaba ne bbaawe ku nnyumba yawe gyagamba nti gundi abo baaja naye nga onagamba oli muganzi we ebyo bikyali awo kati babadde balwanira faamu gundi yakomyewo n'agyeddiza omwami Onsibagala yakomyewo n'agyeddiza ali eri alwana banemuntaaso n'agobamu ne Nazaala mu maka. So ebintu bya politics n'obufumbo ebikwatagana ali bwere Nabiira kiki yakola mu MP ebbanga lyamalako lyonna ngamba ebyobugagga simanyi bya bugagga bye naye ekyo kikimu ku byemmanyi byali maka gaabwe matrimonio ebiziga kooti yatuuka ekiseera n'agamba buli muntu asule saizi emu kuba nyumba nnene kati omu ng'alina amazzi mulala alina amasannyalaze ng'omu ajja ku munna amazzi omulala amujjako Nabiira yatuuka n'abaradiko agaba abasirikale temukkiriza okuyingira era ng'omusajja bw'aba yawa kuyingira alinnya kikomera n'abuuka n'agwa mu nzikiza ate oli yalina amasannyalaze kati noono ayagala amazzi noono n'agamumma obulamu bw'obufumbo kiki Nabiira yajja mu embaliga bye nagambye nti omukazi yenna bw'ayingira ebyobufuzi nga mukyalawo aba agenze wano Senninde wamuwulira bw'akaaba olumambiro mu bufunze
Otafiire ajja kuvaako ne Museven. Ojjukira lwamuwangula kapiteeni Lukondo Kahindo yamuwangula nga amusibisiza n'omusibisa n'abeera mukomera n'amuwangula. Yamuwangulira mu kkomera. Yavaayo n'abeera MP n'agagwe tonsobola yadde oluggimu. Yateekawo pressure constituency ne bagikola ki ne bagisalamu. Tosobola mulemesa kukomawo. Ne bw'atakomawo ku bwe mupito oyinza mumma bwa minisita nga gw'okyaliko. Bagamba mbu yakwatako pulezidenti amataayi ng'amuggyeko obwa minisita. Ddala kyali kituufu. N'amugamba twalwana ffenna. Tujja kuvaako ffenna. Tosobola kundeka wano. Otafiire. Ne baba kutenda. So ajja kuba bonna oba omwaffe alekerani. Be bantu abaava dda nga omugenzi Tumwine. Lwaki tosobola kumulekaawo nga talina kyakola. Naye ate Tumwine we yafiira nga pulezidenti amugobye. Amuwummuza. Naye Tumwine n'aleeta omuliro. Ebiyumba byayo yawamba ebyo ebyagavumenti ebyagalale bwe yakoleranga dizayini ze ez'engoye ne baagala omugyamu ne bavaawo bubi ne gundi ne Rebecca Kadaga. Tamanyi yamuyitanga mu Parliament n'amunyonnyola ebintu bino wabifuna ate n'agamba ngeri gye nabifunamu era yeeyo nja kubibeeramu. Era yabibeeramu. Ekitegeeza ekifo ekyo ekyagalale kyali kya Tumwine. Tumwine yaliko mu ISO ne bakwata abantu basatu ne babasingisa okulya ssente z'aba ISO nga IPP yagambye tebazibawa. Bano waliwo bawosebulaga nti bagenda bazigabana bubi. Mulimu abajaasa abaafa ng'oyo Meja Musisigwe nagambako olala bagamba yali akuba Pulezidenti Museveni n'abapulezidenti abalala amasasi ne bamukonvikitinga. Meja Musisigwe wamuwulira temuwiranko bamusiba mu emyaka 5 ng'akolera ISO eri Tumwine Kayanja eri Kayanja nga Kayanja ne Mayombo tebakwatagana ati ne bateeka ku Meja Musisi nti yali akuba pulezidenti amasasi Serena. Sadisiika egamba nti yalina revolver yamanyi neegi ng'erimu amasasi live ammunition 8. Abajulizi bana basatu nga bajaasi nga bamusibye eyo ekigo namulambula bamukyajingira awo koti y'amajembuya first division yali ayagala Baatya anti tugamba tigwamusinga naye gumusinga gutya. Abajulizi abasatu bagamba yali amukuba. Kayanja yali mukama we najja mu kooti embuya n'agamba we namusindika ku Serena nga conference y'aba president ejja kubaawo nkeera. Enkeera saamusindika ne mundu saagimu teyaliyo tamukubanga. Kooti n'esalawo nti yamukola ki yamukuba. Kati mpandiika story ez'omuddiringana olutalo lw'Amayombo ne Kayanja. Pulezidenti amuta nga tannamala myaka 10 nga yakamalayo emyaka 2 ebiziba n'amuta n'amukwasa ambasada Brigadier Kyaligonzi ne banoonya akalulu aka Museven yali amutta Uganda. Museveni ng'amanyi tamukola ki tamuttanga. Bamala okulonda akalulu ne baddamu ne bamukwata ne bamugamba nti alina emmundu nagwo n'agubuuka ne bagamba nti yali awandiika abayeekera ng'olwano byonna bimuteekako Kayihura akomyewo afuuse omuzibu amuteekako ogusembayo nti yabadde akola ki nti yali bamuwa $5 million ate Tumukunde Tumukunde yawa Musisi Meja Musisi $5 million ate Kaweesa Meja Musisi omu ku baakwata n'abantu abalala basooka mu kikulu okutibwa kwa Kaweesa nga bamukutte ne mukazi we n'omwana we n'omugenyi babalumba kiro Kayihura byonna yabikola nga batikka ne babatwala. Kati Nalufeenya mba Nalufeenya angenze nga ow'oluganda lwa Musisi nzireeta Kayihura ekiro n'atumya Musisi wasaa 8 paka 10 amugamba kukkiriza nti wakkiriza nti Tumukunde yamuwa $5 million ate Kaweesa bajjamuwa ssente bamugye ne mu ggwanga n'agaana ne bakuba embwa
bamukuba emigi gyabula okumutta kati lwavaayo omukunda amuntuma ngenda okumutwala nga ngamba tomuleeta batandise okuteesaganya nani ne Kaweesa olwo ogundi atandise okufuna ebizibu ne Musisi ajeyo omusango agala miliyoni 3 namuwa 10 Kayihura omusango guli wa Kafuzi ku Uganda House kati ngolo musawa avunaana Kikayihura kumuvuubira bwereere ate ng'olwo amuvunaana wakati awo bamukwatako era n'omusango we gubayita omunene ne bamuteeka ku Jinja Road bamuteeka ku Jinja Road ne bamugamba ogenda kusoma Bayibuli mu Katuliki nti osoma ku Bayibuli nti ngisoma ekimanyiko ebitabo bimeka nti bwe biti nga byogenda okusoma wano new revised edition bamuteeka engalo bweziti bamuteekamu emitulo ebitiko omusalaba bamu emisumaali olwo ali mukomera Jinja Road ne Kayihura yali bubi n'afayintinga ne bamuleeta wa nti kyobola nti abantu abattira Kayihura ku liiso ziseeta ne bamuleeta ku CPS ne mulambula naye ng'embeera tetukola ki mbi oluvannyuma ng'ebyonoonese brigade y'omu n'amuyamba ne bamugjawo kumutwala mu ddwaliro ng'eddwaliro ne poliisi terimanyi nze nali ndimanyi nze kaninjayo ebifaananyi n'awona n'akomawo n'awona omusango ogwo ogwa Kaweesa naye ng'ayise mu bulumi ki kati Kayihura yamuliyirira buli ogwe yamuwa emisango mingi waliwo kugiyawo abantu bamugamba muliyira naye tebannamuliyira nakati neza iso yali ateeka ozifuna oyo omu ku bayisa baali bateeko abasalwako nga bateeka ozikola ki ne basiba balinga endala tezinafuna lubaba basiba Tumwine yalina miliyoni 8 nga baziteesako mu ofiisi ye bagambe bamala oziteeka ku akawunti zizaale balyoke baziwe bana be baatema ku isu kati Tumwine ayita ab'amawulire nga batandise okwogera obubi ku gavumenti tuli mu ofiisi ya prime minister main hall ab'amawulire ba Uja ne boogera naye nga banoonya ssente nze banasituka okwogera namugamba gwe Tumwine olina obuzibu mwagenda mu nsiko ne muzaala mu baana b'abantu mwabaleka ne bataayaaya muzze wano mubonyaabonya be mwakola nabo abayise mwalya ssente zaabwe sente mmeka ne mugamba lwe baasiba bali abasatu mwali mu ofiisi yo nga muteeka ssente agamba nina obukaka kukonze zirina miliyoni 8 zaava ku akawunti bweti nangamba bw'olijje ne mumagi ojja kwogera nakuvaako omuzomukona ku nsolo butto awo erinnya lya General litandikira naye nga talimpadde mu kwagala alimpadde ku nsirisa butajjayo details za miliyoni 8 ezo naziriire nakati tebannazifuna bakyali mu kooti kati jeno eri Tumwine yafa yaziriddeko zaki ezo anti Tumwine y'omu ku abanga looni mu ba MP nga alina sente eza security zakwana ezibeera ku fixed account kumala ebbanga n'awolako abantu ne bazza nga kati bawira nti anitamu nga alina BMT bawola Tumwine yatuuka ekiseera nga naye awola weyafiira yalaga ennyumba ye eyiwaawo ey'omukyalo nga mpitirivu obulungi ni munange bamuziika bweru ate era we namugamba nti olina omwana mulina abaana bemutalabirira yagamba ekyo kyabulimba mulumba ero tewawuliramu nti waliwo omukazi yaleeta omwana omuntu amala kufa omukazi n'aguma omutima naga nti wano munzitirawo naye omwana ono waani Museven olituuka ekiseera nga bamuwaayiriza nti alina abaana ate bajja muwaayiriza pulezidenti ye pulezidenti musajja muzadde alina bameka simanyi naye muzadde pulezidenti Museven muzadde anti alina bameka obaana abanankole tebabalaba bwe balireeta tumubagobanga naye pulezidenti muzadde wagambira wano nti Bobi Wine musosoze yalaga abaana be baalina n'abazzukulu ng'akola pato nembeera ku pulogulamu olunenga nti aba musosoze nga bwagenda mu nsiko n'abantu abiri musanvu besayidi emu otulaze abaana tolina bwetulazeeko ogamba nti baweddeyo beewe nze nina omwana abaana abakuwaayiriza nti baana bo mujje mukole ki obatubuulire abaana abo waliwo kojja wa Jennifer Musisi amuyita Kinene amuyambako ku byettaka lye gye baaziika maama wa Musisi eyo Gayazi
entalo ne ziba nnyingi nga bali munyagako naye byafuna nase abitunda emirundi ebiri nekiwaliriza Jennifer Musyo okuziikulayo omufungo maama we n'amugyawo bamuziika n'amutwala awalala nga tajja kubisobola andeetera omwana ng'afaanana President Museven nemugamba mwewagala byanfuna n'agamba nina byeni n'azimbaga nemugamba waayiriza nemutembeerako yakuteesa tutanaga asiri mu bitabo birungi tali mu bitabo birungi ne President biseera ebyo nemutembeerako ewamulowooza omanyi mulowooza wali omumanyi construction yazimbanga ennyumba za Museven naye nga yamanyika nnyo ku mmeeri ezagwa mu mazzi ngagalo zijjayo nebamulemesa tamala emirundi yamuyambako nnyo okulaba nga zivaayo naye nga ate baagala sente ne muganzi oyo tebatuuka mu kooti ne muganzi kakati omwana mugamba sisobola kukuba mu mawulire owaayiriza Museveni yakunoonya paka ndabe oba owaayirizaani Museveni neŋŋenda nekola appointment ne speaker yali ampadde porogramu ku BBS singa gwe mulamuzi ya palamenti y'egisasula nemugamba waliwo omwana awaayiriza mukamaawo kimwana we naye njagala omuleeta nentuuka ku palamenti enzigyayo gundi press card yange ya palamenti banga nti ate ono konze guno mugugu gwa honorable speaker naga nti temujja kuyingira konze ate lwaki guno omugugu naga alage kaadi konze speaker ya muntu nye nti gwe lwaki ogirina nemugamba ono tagirina naga ate temujja kuyingira nenkubira PPS bamuyita Peter nemugamba nina omugugu gwa gundi wano Peter nakubira abasirika nagamba mukiriza nemutwala nayogera maama wange nabiri yafulanga gindi namugamba nti kijja kukolera kiri eki president ali mu north bali mu campaign bwatuuka mu busoga nja kukubira mukukwasa nibasa ekitabo ebaleeta naye omwana omu yafwa mu covid mu May speaker nga ava mu kawulu omwana Museveni lwajja mu busoga omwana yali mu kulongoosebwa operation birwadde bijja n'atamulaba kati akalulu bwe kaggwa nemmanya nti wano ngenda kumutwalira omukazi yakamala okulya agenda nakulya bwa sipiika nga nze manya ajja kulya bwa sipiika nange nfune contract yange egende mu maaso mbeera kusimba mbagamba nti sipiika ekibalo kyange kiraga nti sipiika ajja kuwangula kuba alina aba independent tebaweera olanya yamusinga naye alina beenia emu abaweera alina n'aba opposition bamuwagira ajja kuwangula kati sipiika yali agenda Ntebe nga bagenda lwamukaaga bagenda kulonda kamyufu olanya ne sipiika ani awangula ne Tayebwa bonna baagala fulaaga sipiika n'antumira azira yali akulira security we mu police omukulu agambye programu yagiwulira tuli mukuwe tugenda Ntebe naye agambye n'aba independent majority ye nemugaa kati sirina kibi kyenjoge kamusabire bweba kusimba ne president n'antumira brigade y'omu nanga Museveni agambye akalulu tandika kukola analysis ya DP era givueko kagenda kuba kakiyeekera kati vyo zombi nga tebanesize kalulu kagenda guli ne bakamubiramu n'agenda ng'akaaba n'abulawo yavaawo ng'akaaba mukazi omu n'amukwata n'amutwala ewannyo akalulu bwe kaggwa Museveni ayogera mu kamwako kinaloonya Tayebwa nga naye anyiiza agamba obwange 147 ngenda buwa kadaaga ng'omugatteko namugamba gwe nja kuwa obwa chief whip n'ebirala bingi olulimi lwa Tayebwa ne lukyuka okuva president alwanyisa kadaaga kati wamala omulwanyisa ate amunoonya nga bagamba omukazi agenda kwettuga agamba maama we mukazi mundabire muwe kwe kumuwaayo ekifo ekyo deputy prime minister ne minister wa East Africa naye ng'akyalina obusungu ki bungi neŋŋamba kakati wano mutwalira nti omwana ayeeyitibwa President Museven nga munyiivu baddiŋŋanye kati omwana bw'akkiriza kati nsobola omuzaayo ne bagenda bamwegaana oba n'alumiriza kyekugambye nti bw'ofa abaana bo bajja kubaleeta nze siina era babakusibye abange bonna mboogera lunye emboozi yange kuno tesobola kufuuka kaa
tukomeko Otafiire. Kakati Otafiire ono nga tumaliriza ebyobugagga bye ye abitadde nawulirako ng'agamba Drake Lubega yali akyankalanye ne mukyala we, omukyala n'ayagala bagabana ebyobugagga. Otafiire n'avayo n'agamba nti mukwate ku byobugagga byange tujja kufuafuaga. Abagagga bonna tebateeka bya bugagga byabwe omanya baabwe. Era oyo Drake lumu yagamba nti nze ebizimbe byerina biri bibiri naye nga ye mugagga singa ebizimbe ali mu 27 mu 83 mu Kampala wano. Kuba naye ekyo ekitunudde mu Ham ebibiri ebi awalinga petrol station babirwaniramu ne muganda we ne munne Yanga oba birwaniramu oluvannyuma ne babatuuza ne bagabana buli omu n'azimba omu nga atunudde eno endala simanyi yayita totala endala simanyi bagiyitaani. Kaakati abasajja abo si bange bayinza okuba nga ebizimbe si byabwe. Otafiire bwe muddako olwo ekizimbe ekiri awo ng'ogende Muyenga kiriko inginiya wange yali building inspector wange Makindi niyita yandirabidde naye munankole yakiriko naye ababodaboda bakugamba nti Otafiire agenda akirambula ekiro bayinza okuba bamuwayiriza nga amufaanana. Kati bw'ogamba nti alina ebizimbe ewagundi tewali musirwa ateeka bizimbe bye mu mannya ge ate bw'aba abitaddemu abiteekamu n'amagezi kubanga nono ayinza okumwefuulira. Drake Lubega mubanja $2 million yazinziga ogwe yazikubba yamusindikira ne katambi kano yazibba yatuuka nga balwanira ebizimbe ne Muhanji bijjukira bulungi wano kwaluseewo Museven nga yabatabaganya n'antuma ng'ayita mu beeka mukwano gwe muntu wa Yanga nange olwanya entalo nyingi jangu tuyambe ekizimbe kino tuyitire ku b'amawulire nempita ab'amawulire Muhanji n'akikumbe ekizimbe ekyo Muhanji afudde kati akiddukanya ebiseera ebyo bye basajja balaba mu mannya ga Muhanji. Museven yali agenda okujjamu yali ajje Muhanji nga bagenda kukola endagaano Muhanji bamusasule kuba Sebaana bwakibawa yabawa emyaka 5 ne bakya developing nga bonna kati Muhanji bwe bamusiba naddayo n'asaba lease era n'azimba manyi bw'oyisawo emyaka 5 nga tozimbye bakikujja balivayizinga. Kati wekiyitiira neŋŋamba oyo beeka gwebaga nti ŋŋambira Muhanji ono Drake andage ku ndagaano agamba Museveni abawa agenda okumpa minutes nga nziraga namayanja akola mulanzi mukyala wa Ssebaggala ono masanyalaze agamba ezo minutes Museveni yazikola tabawanga ki lukusa mbuuza kikyonjo naye nakakasa nti minutes nga ŋŋamba Muhanji beeka John Drake nze nsobola okubakolera shortcut ekizimbe ekyo mukifuna olwo nga gundi awandiise ebbaluwa deputy attorney general ebawa attorney general agaanyi ebakola ne Kasirye enaafunyeyo akaseera abagamba nti ekyo kigabawa temukikkirizza naye ng'awandiise deputy mbagamba nsobola obafunira Kadaaga n'abawa ekizimbe ekyo nga ne Kadaaga akigaba kiriko obukakafu bwa attorney general Kadaaga taba namba 3 niwe aba namba 3 ate sipiika agaba ate ebizimbe tetumanyi maanyi g'abantu olabeko kati ng'abaŋŋamba nti kolaki tuwe manya muwala wa Yanga ng'agamba oyo atulinda Museveni alemutuwa Kadaaga n'atuwa Yanga tegayanga twezinze oyagala sente neggongolo libojja oyagala $1 million biri muzimpaka nebazimba nengenda eya mutabani wa Tamale Mirungi atuka omwami yamuyita Kamoka oba omumanyi yatemumanyi yakolako ne Ssekikubo mu palamenti omwo yali muyambi amuganja tamundabire Tamale saagala mulaba mutabani tumanyiganye naye diiru gyengenda omuwa gwosobola okikola ojjugusa ng'amugamba Drake balina ettaka bwebasibu kandi Watamale Junior nti abiwandi azamaanyi $25 million ku diiru endala enkadde sobola bakolera mpya
nga tebansasudde nga nzizaayo amawulire nga bagenda balaba tamalekire nga bamuwa sente ze nga bamukola ki nga abakolera ebbaluwa ngaakwataganya sipiika nga atizamimiika ng'agamba nti nga dipiti atoni jeno ayogera nga atone jeno oli bw'atali temuyinza kugamba nga giwako n'abamilitale na poliisi yali emeddizaawo bavaawo mu nnaku ezi namanja sente zange nakati teyazimpaana nedduleko ekizimba yakyeddiza oba muhanja yakyeddiza n'abapangisa n'abasasula alias kati nkubira abasajja balaba gwolemeside mu kizimbe ky'abasajja naganze ndiranda ntonteeka mu nsonga ezo ngenda kibakwasa leke ngaakyeddiza nabangamba tugenda kusasula tulina abamilitale tulina biringi byetusa olwa kyazimba bino ebizimbe byenkulaze nakati tunazimba naye osuubira ozifuna ezo nazifiisa nsiibula mbagamba batuka ekiseera nawe olwo butafiira ku palali nga muntu waabwe mundu omwo badde alina ettaka lyaguze ewakiso oli aligaaniddemu yakuliramu nga gayiye bwebaŋŋamba okubiyingiramu nabagamba mumala kompani edooni zino zimwansasula biranja kukolera bwereere nengukolera bwereere bazimpa era ettaka baalifu bwe tusobe tubadde ne mukadde waffe Siraje Lubwama tujja kudda ku Lwokusatu lwa wiiki ejja n'ebirala bingi nnyo bye tujja okujja nabyo mubeere bulungi mweraba